gyonna gye musinzira okuba nga mutulaba mugyebaliko gyonna gye mutuusaako engalo yenze Kanka Kapita mugyebaliko abali wano n'abali emitala w'amayanja gyonna gye mukola tubeeyanzizza akaseera ke mutuwa ne mugoberera ffe mwebale kutuwagira ebbanga lyonna abawagira ebyobufuzi mu political doors ne Muzeeyi Tamale Joseph Tamale mirundi senior abawagira ebyafaayo ne retired honorable Major Haji Abdul Nadduli abawagira amateeka ne social work n'omukulu Jakana Sulaiman Nadduli abobuwangwa n'ennono abawagira bawakulanama ono yasaba kabona Jumba Lubowa aligawesa ku lwa side y'obuwangwa n'ennono n'abawagira amawulire amasunsule ku TM television nga mulaba Kanka Kapita mbeyanziza kakati ekitundu kye tulimu kya nkulaakulana nesize eddamu ddeno okubaweereza nsinzidde eno Wakiso ndi ku kisaawe kya municipal council ogende Nansana n'owetera ku office za council obuuzaawo oba gwe kennyini okkirira ku kisaawe ekya municipal council bw'oba onaatera okukituukako kiriko akageeti akaddugavu ne bw'oba onaatera okukituukako tunula amaaso go waggulu ojja kulaba ennyumba kalina enserese amayinja awo mbeera ku Stone Roofing and Construction Company naggusedda ngenda kuweereza programu y'olunaku lwaleero nga nsinziira ku Stone Roofing and Construction Company kwedipota ku kitebe mu ofiisi gye ndi mu kubalagaawo ebitonotono byenjagala mbalage nga sinaba kutandika bye bifaananyi by'abakulu abali mu ofiisi eno binsanyudde nnyo okusanga nga Ssebuufu Bwango empula w'Obwakabaka bwa Buganda Ronald Frederick Mwenda Mutebi owookubiri emirimu egiri wano yagitongoza ekifaananyi ky'embalagaawo gwe mukono ng'ateekera ddala omukono ku Stone Roofing and Construction Company okuteekako ejjinja mu kulaakulanya Obwakabaka bwa Buganda kuba Stone Roofing eri mu Wakiso kitundu kiri mu Buganda sigamba nti ekola Buganda yokka naye ofiisi wezisimbye amakanda ekifaananyi ekyokubiri kyembalaga ye Katikkiro ow'omulembe guno gwe tulina ye Charles Peter Mayiga Katikkiro w'Obwakabaka bwa Buganda wempeerereza vidiyo eno nga naye assa omukono ku mirimu egikolebwa wano mu Stone Roofing and Construction Company neyo kennyini Kabwejjungira the retired general omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni gwembalagaawo bonna ku mikono kwe baateeka okusobola okuba nga batuusaako kino ebyombi balaze mu ntandikwa kaakati omwami we mulengera ye musikawutu akulira abasikawutu bonna abali mu kampuni ya Stone Roofing and Construction Company era obutakyeyita bweyisi n'obutakyewulira njagadde olwaleero musaleko oba musange nga musikawutu ajjudde mu mirimu gye bakola egy'ekisikawutu abadde bagoberera ebirango byaffe ku TM television aba Stone Roofing and Construction Company ono ye musikawutu Nkooyooyo Elisa Kiwana ava mu famire y'Abankooyooyo era nga y'omu ku bakulembeze abakulira kampuni ya Stone Roofing and Construction Company sijja kusukkawo ngenda kugenda Wankooyooyo asooka ababuuzeeko mbabulire lwaki program ngikoledde ku Stone Roofing olwaleero sebo nsanyusa okulaba n'okusisinkana omulundi omulala weewaawo nange nsanyukidde ddala nzikiriza akakookolo kano nsooke nkajjeko lwaki mpeereza abantu mazima ate mu distance gye ntaddewo ensobozesa okuba nti twemanya kubanga bino ebintu bye tudiiringiramu byankolagana ng'omuntu akumanyi mazima ddala bwe neebikira mu kakookolo mbanga eyeesibye ekikookolo abantu nze Nkooyooyo Elisa Kiwana omusikawutu era abasikawutu abali mbagamba scouts we tuddamu wa scouts we be prepared is our motto eva tuteekeddwa okuba nti tuli beetegefu okwenganga embeera n'okusoomoozebwa kwonna kwe tusanga mu bulamu era bwe ntwalira omukisa guno okwebaza abo bonna abatufudde leero kino kye tuli abatubeezezzaawo okuba nti leero abalabi ba TMO musobola okutwala obudde ne mugikkiririzaamu ne tusobola okubamanya ate naffe ne mutukkiririzaamu ne mutuweesiga ne mutukwasa ebizimbe byammwe bye mugenda okuteekamu obulamu bwammwe embeera yonna mbeebaliza ddala mwebale nnyo obuwagizi bwammwe n'okutwesigira ddala bane si kyangu kwesiga muntu ali mu distance olw'abannaffe abaatusookawo abamu abaakwataganya enkola eno ey'okuzimba ne bagifuula ekkubo ery'okwetaasizaamu awo nno era omulundi guno nga njogerako eri abalabi ba TMO n'abawuliriza bonna tubeebaliza ddala kubanga si kyangu okwesiga omuntu mu distance era
ntwala omukisa guno okwebaza TMO nti mwe bennyini muvuddeyo okulaba nti mutwesiga nammwe okuteekamu obwesige. Omanyi bagamba nti ekitwaza omugagga ebiseera ebisinga luggwayo nti oba kutanaka ntula zaakoze ekizaalidde. Naffe TMO yalibadde eswala okuba nti singa yafulumya abantu abakyamu mu bantu. Era neetakoma okwo wabula neetwala obuvunaanyizibwa okulaba nti nno eyita abantu bonna abaagala emirimu. Wetusuubira nti mwongedde ettoffaali ddene ku ggwanga okuba nti abavubuka bangi abavuddeyo era abaawulira okuyitibwa okwo ne bajja ne baaniriza okubayita ne basobola okujjumbira okujja okusaba emirimu. Era tugamba abalala nti abaliyo emirimu gikyaliwo, mujje kubanga okuzimba construction mugazi. Jangu oba olina obukugu bwonna bw'olina mu kuzimba, jangu tukuwa emirimu. Ffe nga ffe tetusobola kuzimba Uganda yokka, ffe Uganda yonna nga tugizimba ffekka. Wabula tukwetaaga gwe okubaawo okwo tuzimbe Uganda eyeesimise ey'enkya. Tukikkiriza ffe mu Stone Roofing okuba nti tuleka ensinga esinga we twagisanga, naye ekyo kyonna tulina kulaba nti tuwa abantu betuweereza essanyu. Bwe naffe tujja ofuna essanyu, w'ogaba essanyu ofuna essanyu. Bwe tubaweereza mu mpeereza ennungi ne mubanga muli basanyufu, naffe tukakasa tugenda funa essanyu olwo nno lwokka tusobola okuleka ensi eno ng'esinga we twagisanga. Njagala okwogera ku kintu ky'obusikawutu kino. Ekintu ky'obusikawutu kino, how do you guys embed it in construction? Mukireeta mutya ekifitting obulungi mu construction obuzimbi ne butambula? Ekibuuzo kikulu nnyo kubanga obusikawutu butugaana okuteekamu bizinesi mu busikawutu. Naye tebutugaana kuteeka busikawutu mu bizinesi. Nga wonoolaba eddiini, kibi nnyo okuteeka bizinesi mu ddiini. Naye ate kirungi nnyo okuteeka eddiini mu bizinesi. Kati y'ensonga lwaki buno obusikawutu bufiitinga bulungi mu bizinesi naddala eyo construction, kubanga obusikawutu buluubirira okukyusa ensi, okukola obulungi eri ensi, okukola service nti busitudde ku musingi ogwa service to the community. Kati ate tukola service mu community newankubadde obusikawutu buyina ebintu bibiri. Buyina good turn. Abasinga abasikawutu olulimi lw'abasikawutu nti good turn kwe kukolera omuntu nga tosuubirayo nsako oba musaala ng'oyamba. Wabula nitubeera ne Bob a Job. Bob a Job oba osuubirayo ensako kwe kuba nti osuubirayo reward after ng'okoze omulimu ogwo. Ogambye nti obusikawutu nti akulira obusikawutu mu Stone Roofing. Sikomaawo wokka. Ndi musikawutu akulira district eno gyozzeemu Nansana mu busikawutu eno Nansana ebeera district. Ndi district executive commissioner wa Nansana. Era ndi musikawutu oba ndi project akulira ebya project oba ebyenkulaakulana mu Buganda Scouts Council. Nti mu busikawutu ng'omusikawutu wa Buganda era akuuma Ssaabasajja Kabaka Buganda Royal Scouts. Nti nze nkulira ebyenkulaakulana eyo. Buganda Royal Scouts omutanda mumuyamba mutya? Bwe boolaba abasikawutu abatambula ne Ssaabasajja ng'atambula okusobola okulungamya abo abantu abalina omukwano eri Ssaabasajja nga twogera nabo mu njogera ennungi. Emalabe nga mubakuba emiggo. Abo si basikawutu. Naye abasikawutu beebo abateekawo okulungamya, okuteekawo enkolagana mu makkati g'abo abaagazi n'ono gwe baagala, okuteekawo embeera ennungi ebatabaganya okubalungamya, okulaba nti batuukiriza ekyo kibaleese nga tewaliiwo akoseddwa. Obusikawutu lwaki twabutuuza mu bizinensi yaffe? Kubanga nze nja kuga nzaaliddwa basikawutu, nkulidde mu busikawutu. Obukulu bwe baakirabamu bwe baabaleetera okunsindiikiriza. Nze maama nzaala mukyala musikawutu ate n'empagirwa, era ndowooza bw'oba mujjukiddemu emabega muzeeyi waffe Bishop bagundi abakyala nabo babeera abasikawutu. Ba Girl Scouts. Edda twalingawo ba Girl Guide, naye ne tutuuka ne bwa advancing nga ne tufuna ba Girl Scouts abasobola okukola ebintu ebyo eby'obusikawutu mu nkola ey'ekisikawutu.
anti nemujjukirako ko muzeyi Bishop yali trust wa Uganda Scouts Association wanene era ndoza ifa aba scout abali mu family ababiri Bishop nange era nga tulina omukwano gwaffe ogw'ekiscout. Obuscout lwaki bwafiitinga mu mulimu gwaffe nti kino kyatukuliramu kuva dda buto twali tuweereza abantu nga tetusuubirayo na musaala. Naye ate bwe twatuuka okuba nti buwagirwa kubanga abascout kati twasanga nti balina families ez'okulabirira, balina okwebeezawo, balina enkulaakulana kuba teri muntu mwavu asobola kuyamba mwavu. Wabula kikwetaagisa okuba nti oyinako ky'oli okusobola okuba nti otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bwe weeyama ng'olayira okubeera omuscout kubanga promise yaffe gye tukola ng'abascout egamba on my own I promise that I'll do my best to do my duty to God and my country to help other people at all times and to obey the scout law. I see. On my own I promise that I'll do my best to do my duty to God and my country to help other people at all times and to obey the scout law. Kati no ekyo ekirayiro kye tukola ye promise gye tukola etuleeta butereevu okulaba nti tuyingira mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe okukola ekisinga okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abascout. Ate ng'engeri yokka owali wazi abascouts we are trained nga tukyali kuva buto tutrainingibwa okubeera ekyo kitulina okukola ki okubeera. Kati bwe tuba tukitrainingibwa amakulu gaakyo gonna nti ke kaseera tukifulumya eri ensi. Era wonna oba otunuulidde definition y'obuscout ejja kugamba scouting is a movement for youth, education for life skill, open to all, a non-political, scouting is education for life skill, a movement for youth, open to all, a challenge to adults, non-political organization. Nti tesosola mawanga oba madiini, tesosola nzikiriza ya muntu oba kikula kya muntu. Wabula jjukira nti gwe mugendo gw'abavubuka ogujjudde okusoma ogujjudde okusoma obukodyo obw'obulamu bw'obwo butuyamba nga tukuze ne kifuuka okusoomoozebwa eri abo abakuze nti we wali omuscout wa trainingibwa kukola ki. Nze kye natrainingibwa mu buscout natrainingibwa kuzimba. Natrainingibwa kuzimba kuseera kano ndi mu challenge okulaba nti ntuukiriza ekyo kye natrainingibwa. Abascout nalaba bazimbanga tenti mu nsiko. Abatraininga kukwata buti ne bagatta zi tenti ne beebaka wansi awo. Ati lwaki okuzimba okwo kuli professional nga tekwefaananyiriza kuli kwe nalaba oba nze kye nalaba si kye kituufu. Kati wabeerawo stages. Mu bascout tulinamu emitendera, tulinamu ba cub scouts abali mu nursery, tulinamu ba junior scouts abali mu primary, tulinamu ba venture scouts abali mu secondary, tulinamu ba lover scouts ne ba friends for scouts. Naye abo bonna emitendera egyo gye boyitamu nti babanga bato tojja bakwasa toffaali. Naye tubeera tunoonya obusobozi bw'abaana bano okusobola okubongerayo mu ekyo kye tubazuddemu. Mubeeramu activities nyingi. Ojja kusanga nga mulimu abayimbi. Tulinayo omuyimbi nga wonoolaba Navio mu scout. Tulinamu Yoyo, Martin Yoyo naye mu scout naye muyimbi professional muyimbi. Nti ojja sanga General Katumba Wamala Commissioner munnamagye naye ate mu scout babazuula obusobozi bwabwe nga bakyali bato. Dr. Magi Kigozi mu scout mu chief commissioner mu scout. Tulina patron His Excellency the President Yoweri Kaguta mu scout is a farmer mumanyi mulunzi. Naye kati leero nja kugamba nti kimukakatikako okuba omu scout olw'okuba nti ye president w'eggwanga. Nti kasita ofuuka president obeera patron w'ekibiina ky'obuscout mu ggwanga. Naye nga wemba nkuwaddeho ku bali bonna abantu bonna ba captain mugula abantu ojja balaba nti abasinga obungi babadde ba scout. Naye
oluusi beezuula oluusi ne babazuula naye nze okuva mu kibiina kyange ekya primary nazuulibwa nga nina kuba muzimbi kyova olaba nti nze nakiwa obudde okuva mu P7 nzimba paka leero nti okugenda okusoma okuzimba nali nsoma kyemmanyi okwongerako ku ebyo byemmanyi era kyova olaba nti nze kyansobozesa mu bazimbi abali e Uganda ndowooza nze muzimbi awandiisa obutabo obusomesa abazimbi naye nga mbasomesa ebyo byengunjizaawo nga wolaba nti leero nti natandikawo okuseresa amayinja nti nkoze panel slabs ebyo byonna mbigunjizaawo nembikakasa nenoonya abo abasobola okuneegattako okusobola okuba nti tubikakasa nga team then ebyaprovingibwa nti ddala bisobola kati njagala okutwala nga tugatta obuscout ku kuzimba generally abantu abasinga si bamazima awo mu kuzimba era ffe abazimba nga bye batuzimbira situmanyi bibeerawo bitya tulina obweraliikirivu mu kuzimba obuscout bwe bubaleetera aba stone roofing obutabaamu buyayi oba kiri mu muntu oba bakibasomesa aba stone roofing temulina kubba matiriyo ekisookera ddala kankikuwe mu ngeri emu ekigambo scout kyoyogera okiwulidde okubeera escout naali kugambye is a chosen youth oba omuntu yenna ali chosen ekigambo ennyukuta ziri 5 ezikola omukono gwaffe S C O U T kyenjagala nkugambe enkulaga enjawulo lwaki omuzimbi wa stone abamuwa ku muzimbi asigadde njatandikira ku nyukuta esooka ebadde S standing up for smartness in minds, thoughts and deeds. Oteekeddwa okubanga ng'oli muyonjo mu bwongo mu bigambo n'ebikolwa byo n'endowooza yo nga byonna biri smart. Abasinga obungi bamanyi nti okuba ekikalu kwe kuba smart. Kati ennyukuta ey'okubiri si courageous. Okuzimba kulimu challenges nyingi okusoomoozebwa. Kati to be courageous olina okuba nga oli brave. Ng'oli muvumu nga oli ne wakwasa ssente z'emmeka oba muvumu okuzikuuma nti si zizo zino za mulimu obuvumu obutasangika mu bantu abasinga obungi. Ey'okusatu obedient. Abantu bangi bamanye obedient z'empisa era empisa kwe kufukamira n'obuuza omuntu. Empisa kwe kuwa ekitiibwa oyo akusinga n'oyo gw'osinga. Negwosinga naye muwe ekitiibwa. W'omuwa ekitiibwa zibayita bamanyi namuyitako oyo namala. Kati abantu abasinga bamanyi nti gundi we musinga ssente. Ye alina okumpa ekitiibwa. Naye okuwa ekitiibwa omuntu gw'osinga ze ziyitibwa empisa. N'oyo akusinga ze mpisa ye O. Unite. Ffe leero tusanze wano nga tuli bangi abakozi bwe balabye. Bangi abali mu stone. Tuli mu bakozi abawera 10 n'okusoba. Naye okwegattira awamu geemaanyi. Okwegatta bantu bangi tebalina mutima gwegatta. Naye ate ffe tusomesebwa okulaba nti okukolera awamu n'abantu kye kitufuula ab'amaanyi. Okitegeera ye unit geemaanyi. Akati akamu kyamu kyakamenya omuzimbi omu mwangu wakubba kasawo ka seminti naye nga ttiimu yeegattidde wamu tesobola kyobola nti kampani lwaki twasalawo okukola kampani titubaako ne policies zetugoberera. Yeno nsonga ssemasonga gy'obuuzizza tukikola tutya. Transparent oba trustworthy. TMO leero waali badde tujja waffe senga tetuli beerufu sidiringa nabayaayi era waali badde oyogera awo ng'ogaba nnamba ya ssimu nga tobalagirira nti bw'otuuka Nansana ku municipal council kirira ku kisaawe kyayo ojja kulaba ennyumba eya kalina eserekeddwa amayinja amaka ga stone roofing ojja kuba ogatuuseeko. Ojja kuba tokyogera kubanga omulyayi talaga gy'asula. Omulyayi talaga gy'asula.
kati eyo transparency yevaamu trust obwerufu mpulira nti okubeera ng'olinga akaveera ak'ekkumi oba akaveera kano akeeru akabeeramu sukaali kebatuweera busukaali olengera sukaali nti munnyo nti bijanjalo binyeebwa naye tulina abazimbi wano nga balinga akaveera aka green nga ekiri munda okibuusabuusa mulimu bijanjalo mulimu kasooli kati omuntu yenna mu community yalibadde nga ali transparent obanga mwerufu oba nno yemuvaamu obwesige oba obwesigwa kyebayita trust kale nno kyekitufuula ab'enjawulo ku bazimbi bonna abali wano kati kantwale butereevu abantu abali ebyo bakitegeere nti nkooyo oyo Elisa Kiwana Stone Roofing and Construction Company gye tusinziira eno abantu twatandika okubawa service ya Stone Roofing ffe nga tugibabuulira nti weeri era nitugibalira nitugibalaga nti weeri generally omuntu asoose okutulaba olwaleero njagala omuweemu mu simple brief Stone Roofing and Construction Company abasikawutu bano muli bazimbi nekiki ekyenjawulo kye mwaleeta mu kuzimba ekisookera ddala ffe twagunjaawo enkola eyavaamu erinnya leero erya kampani eno okuseresa amayinja waggulu kasolya ate abasinga obungi baali bamanyi nti kyetukola kyokka nti tuseresa mayinja ekyo twakigunjaawo okwongera ku nsi naye si kyekyokka kibawa erinnya ffe ba innovator b'ekyo ne tukijjamu erinnya okusobola okukijjukira kubanga tukisomesezza amayinja magumu amayinja gasereka bulungi kankuweeyo kimu bw'oyogera ku jjinja tuyinza obutavaawo leero wakuba ongambye brief naye ejjinja twalisanga ku nsayi tulirekako ate woba onoonya obugumu bwayo buli mu kitiibwa kyalyo nti kyova olaba abasinga obungi bwe tuba twogera ku jjinja nti n'omunafu anoonya jjinja ng'anaalwana anoonya jjinja ate Katonda alina engeri gye yabikolamu nti n'owaba Uganda wano bakubuuzizza amasannyalaze agaleese omuzindalo guno okwogera gavaawa ojja kuŋŋamba ekigambo kimu jjinja nti amasannyalaze gavaawa jjinja ebintu bingi ebyetoololera ku jjinja kale ejjinja nga jjo nti ne David okufuuka ow'amaanyi ekyamagero kye yakola kuba Goliath ejjinja bw'oba obikudde Bayibuli ejja kukulaga ow'amakulu agali ku jjinja nti n'amateeka 10 era gawandiikibwa ku jjinja olw'okuba lyamanyibwa nti luwangaazi okitegeera nti omuntu yenna yenna atambulira ku kintu jjinja nti n'oba oyagala zimba nnyumba olina soosaayo mayinja wotuuka ku bbiimu era oteekamu ki mayinja enkokoto okunywera eba yaki yamayinja abantu beekalakaasa enguudo okuba nti ngumu mpangaazi babayiremu kolansi agabaki amayinja okitegedde mu Buganda wano tukimanyi bulungi nti omusajja nga taakyame waka wakiri akasukayo ki akayinja nga gwe naawe aguze ettaka lyo olina okusimbawo akayinja okulaga obwannannyini nti abantu bangi bagenze ojja kulaba abasirikale bagenda mu ntalo balwane bakomewo babaweeki amayinja kyokka bwe basanga alidde enguzi naye ojja kumulaba nga bamugyeko eki amayinja kati ejjinja abantu bwe batuukira n'okurisikinga okugenda bateega emisota bagijjeko obuyinja kubanga yemuyinza okuvaaki sente kyovala nti buli afunye sente bamuyitaani mayinja kale ejjinja ddyo olyogerako nyinza okuzibya onzijukiza akayinja k'omusota ezijukira omusajja ago nga bakuwaikawo busa ne bakwata katandaalo ategeera ebintu ebyo Ssaaba Kabona Jjumba Lubowa yamubuuza lwaki abasawo b'ekinnansi baagala nnyo akayinja kwegamba ondaze nti bw'oseresa ejjinja oba innovation gye mwakola mu mayinja mwagireyinga ku foundation esinga obugumu n'olw'ensonga eyo wenseresa ejjinja nsinga kaseresezza kyonna nti oba ejjinja lyetwakola life span yalyo liwangaala emyaka 10 ku 15
olw'ebintu bye tweyambisa okulisereka. Kitegeeza nti stone roofing weeba etudde ku busikawutu ku musingi ogw'obusikawutu era kyova ojuya nti stone nti jjinja ddyo tulisanga ku nsi ate liribeerawo ebbanga lyonna kyovala nti tutandisa okukola ezo langi zonna z'olaba nzikolebwa mu mayinja kati nga pesti ezo z'olaba ku kolomu omusenyu nagwo gubaaki mayinja nti tugenda kubeerawo ebbanga lyonna waayo tetuzimbye kampani egenda okukoma ku nkooyo oyo tuzimbye kampani nga tuguluminga nga tuzimba abo abagirimu okusigala nga ddala jjinja erina okubaawo mu nsi. Waliwo langi ava mayinja pesti zino zojja okulabaawo nga mayinja okitegeera mbadde sikimanyi badde manyi langi mpitirivu tiles ezo granite bingi amayinja go otandika okugogera ku bintu ebivaamu nti nze natandika okukola ebikopo okuva wano mu mayinja amasowaani mu mayinja naye just we are limited by the resources zetwetaaga okuba nga tukola ki tukozesa generally mukoze innovation nyingi ey'amayinja yali nkulu nnyo muzimbidde abantu naye okuzimba lwe nasembayo okubuuza buli muntu ava mu kyalo nga anoonya omulimu yeeyita yinginiya kasayingira ekibuga n'akwata omwiko atabula omusenyu yinginiya buli omu yinginiya simanyi ebintu ebyo mu buzimbi wammwe naye kati ekisinga obuzibu kiva kwabo bennyini abagaba emirembe ye olufunayo omuzimbi waba ali mu banne ng'anyumya agamba yinginiya wange kati era naye watuuka ku sayiti abuuza yinginiya kati wamuyita ekyo naye n'akifiiringa bagamba teri buyinza teri bwakabaka teri bukulembeze butava wa Katonda kati wakiyitibwa naye akifiiringa kubanga awulira nti Katonda amuwadde ki obuyinza obw'obukulembeze kale tekyali badde kibi okubeera yinginiya kubanga yinginiya nze nkitwala nga yingini eddukanya ekyo ekiriwo nti wadde osala miti osobola okufuuka inginiya owokusala emiti nga mu mmotoka nti mu mmotoka mulimu ingini naye ekika kya yingini kimatalinga emmoloka performance yaayo era kyetuva tugamba eno eri 1.8 eri 2.4 kati wezo yemaanyi gaki kati ne bayinginiya baffe balina CC zaabwe kibi nnyo okuddira CC eza pikimeti n'ozikwasa omugugu ogwetikka emmotoka eya CC Mercedes okitegeera kati ffe tukola ensobi nti bano bayinginiya si babi naye waliwo abamu abeetagisa obuwabuzi waliwo abatikkibwa batasobola kwetikka batikkibwa bye batasobola kwetikka naye nga yingini yaba avugaawo naye simu yingini nti mu zonna ziyimiridde nti zenkana kati tumanye nti yingini buli yingini erina sisi zaayo akitegere kati newabeerawo sisi nga nene naye nga ziri feeke nti oli afulumye ku university naye nga nekyakola kinyini takikola ki takimanyi ebyo n'abaasoma bakola bye batategeera be bakyasinza okukola ensobi nga naye yasoma abasomye kuyita bigezo omulimu ogumuweredde ku kipapula bangi abasomye okuyita ebigezo nga tebasomye ekyo talenti zaabwe nga we nagambye mu kusooka mu busikawutu ebigezo yagula bigule mu busikawutu bazuula buli muntu busobozi bwe bwoba oli muyimbi genda oyimbe kubanga oba olina obusobozi obuyiiya ennyimba kati naffe omusikawutu okufuluma nga oli muzimbi oba olina obusobozi obuyiiya enzimba empya okitegeera ate abalala gye balisoma kubanga obusikawutu buliwo okudiscavalinga bitone byabo abantu abajja muliwo nti omwana wo oba olina tomuzuula nga kikyasobola bw'omuteeka mu busikawutu at least ojja kulaba ng'alina kyapafekitinzeemu ekyo kyatambulirako. Njagala okubuuza ekintu kino abazimbi balinga bamakanika tewali kibalema bakanika buli kimu
bw'omugamba nti jagala ozimbira ettooyi agisobola, jagala ozimbira oluguudo alusobola. Kaakati wano mu stone roofing mujja ne muzimbira abantu iba naye nga sinabalina kugenda yiye ekibuuzo ekyo nja kiddako. Abantu abali ebweru bakuwadde obwesige okubazimbira, abaliko emitala w'amayanja. Nja kugamba nti Mukama Katonda ataddeko omukisa. Stone roofing percentage ku 100 98 ezimbira abantu bali mitala w'amayanja. Abantu babeesiga ne babawa emirimu be basinga era betusinga okuba nabo. Babagalako ki? Tulina system oli mitala w'amayanja neweesiga omuzimbi ali e Uganda. Si kyangu ate kwe kusoomozebwa okukyasinza okukolera omuntu ali e Bulaaya. Mu kusooka lwakubeera waliwo enjogera egamba nti bw'oba wakayingira mu kiraalo ky'ente owulira obusanga bukunyira bubi. Kituufu. Naye ate wookirwamu otandika okuwulira ng'obusa buwunya bulungi. Festoni okusooka abantu bano babbibwa nnyo. Babbiddwa si baŋŋanda, si ba mikwano, si baami, si bakyala. Bababbi. Abantu bano bakoowu. Babbiddwa ne bawulira nti ekimala kikola ki? Abantu ne batuuka ku accident egamba njagula ennyumba ekoze eki? Ewedde. Nsonga nti mu busobozi bambi n'afundikira nga tagiguze kubanga anoonya ssente ezaawamu naye nga buli ssente gy'afuna yekola ki? Yegenda. Ne babalemesa okutuukiriza ebirooto byabwe kubanga baagala okufuna ekyawamu bagende bafune eyo ennyumba. Bagamba akeezimbya tekaba kato. Buli muntu ali e Bulaaya twali tubadde tumwesimisa nti alinawo akazigo e Uganda. Naye abantu baabwe, abantu be baasinkana babalemesa okutuukiriza ekirooto kyabwe. Kati tufunyeemu challenge abantu abo okutandika okubazza emitima. Era kyova twatandisewo pulogulaamu eno nti buli wendi nkufuna oba buli wendi nkulaba. Eyo program package mpya era nja kulagako ku sites ezimu oba ofunye omukisa ne tugendayo nti sites zaffe leero gwe we tuba tukuzimbya tukuplantingira nti oyinza ogamba sirina busobozi bwa kamera nti sijja bituukamu eyo sinazimba nyumba nga nteekawo kamera nti kati Festoni yo kye tukola tujja otuwadde site ne tukuplantingirawo kamera ne tukuwa ne login gwe n'ogiyingizamu n'obanga gy'oli ate si buli weggula obonnyuka n'otunula ku mulimu gwo. Ingini yagenda mpola kankutegi njagala nnyo okusimplifyingira abantu bange. Kankutandikira eri malenzi gyawo nnyini. Abantu abali ebweru ekizibu kyabwe kisooka bababba ettaka nasindika bamugulira atani ku 10 ne bagula 2 ku 3 ngeri wanse newankubadde okuba plan ezisobola okufiitiga mu kive. Stone roofing erina solution okuproving ettaka lyange nga sinaba naditeekako nkulaakulana. Eyo program yateekebwawo oluvannyuma olwa challenges era ze twasanga nti twatuukanga okuzimbira abantu abo bambi bandi Bulaaya olw'okuba nga bwe nkugamba nti be bantu betusoose oba betusinga okuba nabo. N'osanga oli omukyala bambi n'akugamba nti ndi omaani naye bangulizayo poloti yange eriwa weewati oba Wakiso. N'otuukawo mumaze okugula ebintu mutuuse mu kifo mukyala bambi asasudde ssente ze za kuzimba mugenda olunaku lwe mwamugambye okutuuka ku kifo ng'agamba baagula mpewo wano ng'osanga na muntu mulala nga talinawo ttaka bamuweereza ekiraga nti yagula kirala nemukipulaningira mugenda okuyiwawo materiyo nga siwuwe mujja nno ne mupima bulungi ne mupima ne pulaani ne muddayo ne mugikola nembalya ne mugimala ng'ettaka lirye. Kati bwe twatuuka ku ekyo ne tugamba kati kye tulina okukola katumakinge sure nti tuyambako mu bantu bano okugulira amataka oba naffe okufuna amataka ge tukakola ki ge twekakasa nti geego ne tusobola okuba nti tugenda nago mu maaso. Bwe twatuuka ku eyo ensonga tugamba abantu bano katufune amataka agaffe tumale ogeeketegeere ogeekenneenya wakiri tumuguze ku bbeeyi eya layisi naye nga manyi tagenda kuddamu
ebizibu biri bwe byabasinkana nemuga mukamwesakingira amataka yes omuntu muli muguze tuli muguze teririiko nkayana yes libeereko obukakafu kati n'obwannannyini obwenkomerero ne wabeerayo n'omulala nga gyayagala ettaka oba gyalisiimye ate ffe tetulinayo ttaka n'agamba Stone engeri gye nziguddewo fayiro nammwe njagala munnyambe mumbeererewo nga nzaaliwo mumbuulize ebibuuzo kubanga ebyamataka mubikola ki mubimanyi omuntu oyo ddala ekintu kye banguza tebanguza mpewo naffe obwo obuvunaanyizibwa twabuteekawo omuntu yenna wagulawo fayiro naffe bwe nzigula fayiro yes nyine gye njagala okugula ettaka aba Stone Roofing tebalinayo muŋŋenderayo ne mumbeererawo tugendayo nga tugambye tonnasasula tugamba tuyite nga tonnakola ki nga tonnaba kuwaayo ssente nga tonnawaayo ssente tumale okwekenneenya tugambe ettaka liryoka ekola ki temusala ddiiru nabali mulimba olya kati awo yewali obuzibu bo baba bamaze dda peeyi naye bwe tusalira ddiiru yewano okutanishinga okukuuma erinnya si kyekintu ekyangu okuzimba erinnya kiba kyangu nja kugamba mukulu kankaka leero onteeka ku ntimbe abantu nga 10 oba 1,000 bajja kundaba baba bantegedde naye ate gwe nkya wonteekera ku gundi yeemu era abantu ate 10,000 lujja buukamu ababadde 1,000 bajja kuba 2,000 abagenda okuntegeera obuzibu bwange kati kyekintu ekyo kyetusinga okwekenneenya ennyo nti okuzimba erinnya kyangu naye okulimenya ki okuzimba erinnya kizibu naye ate okulimenya kyangu kati fe wotwesiga obuvunaanyizibwa bwaffe buli awo sikukola ddiiru kubanga ddiiru egenda tanishinga linnya lyaffe ddiiru tesobola kugula linnya lye tuzimbye tulina okutwala obuvunaanyizibwa ate ddiiru yegenda otulemya omulimu gwe bwogenda otuwa ogw'okuzimbira kubanga interest eririddawa twagala bakuwa ettaka nga tebakusedde twagala bakuwa ettaka ettuufu ffe tujje tuzimbeko ekizimbe gwe mulimu kyagenda okukulaakulanya ate ali mu bweraliikirivu nti bw'anaamala okiteekawo enkayana zitandika ontegedde bulungi alwanagane na kooti kati ddala oli ejjiwa esubye omuula omulimu gwe gwakuzimba bakuwa akakadde otunda ono agenda okuwa omulimu ogwa miliyoni 10 kati ekyo tekisoboka kati olwo omuntu mumuguliza ettaka mukebedde mu ttaka lye mumuyambeko mumubeereddewo ne bw'aba agula bibye bwe mutamanyi naye ne mubeererawo ne mubuuza ebibuuzo ebituufu olwo atuuse okupulaaninga okuzimba atandika atya okutunuulira ettaka lye omanyi okuzimba kuno buli omu asobola okuzimba mu ddakiika emu ng'ennyumba agiraba wano mu bwongo bwe naye okuteeka mu nkola muyamba mutya omuntu oyo okuteeka ebirooto bye mu nkola nga tebinnabaawo kati ekisookera ddala omuntu ono ng'oggyeko kumugayidinga ettaka effu tumugayidinga n'ettaka erina amakulu nti lino ekirooto kyo kiri kintu ettaka lino yesi tulirabe tuufu naye kiki ky'olyagaza oddikozesa njagala zimbawo maduuka okusinziira mu kifo location mwe kiri ettaka lino liyinza obutakukolera ku maduuka tegajja kuvaayo naye ate bw'oba okozewo akalwaliro kijja kukuviirayo nti oke wakibayinga ne tumugamba kale katukolereyo sketch tetukoma kuyo kandumukolera sketch ettaka lye liyinza kulabika litya nakyo ekiyinza okugendako nguze ekisambu kyange ekisiko sisobola nakulengera gye watandikira negirisembayo mwaba Stone muliraba ne munkolera sketch ne tukolera sketch eyekyo ekintu wogamba yese ennyumidde era ndaba gye njagala nga tukuwa embalirira nti yese okyagadde era efaananya bulungi sketch eyo efaanana etya kubanga sketch kyemmanyi kiba tekitegerekeka ebanga skeleton era ng'omuyina okukinnyonnyola bwe kinaafaanana ebanga skeleton oluusi tumuwa 3D 3D awo mba nkutegedde kati 3D kyekifaananyi ekibanga ekikube ne kamera naye nga tetunnatuuka awo wonna tusooka kufuna bipimo ebipimo byakyo ne tukolamu sketch eyo evaamu embalirira nga tukisindika mu ofiisi ekola ku mbalirira nga baluga abana ekintu kye mwagala kijja bamalako ssente weziti nga tukomawo wa client mugamba mukama waffe oli mwetegefu kino kigwa mu bajeti yo ekintu ekyo kinene tukifunzeeko nga tufunza paka woogwa mu bajeti yo noga nti ekyo kisobola
kati bwe tumala okugamba nti ekyo kisobola nga tugamba kati tugendere ku mutendero gw'okuba pulaani abasikawuti tetwagala nnyo okumenya mateeka okuzimbira nga tugamba nti kale tuteeketeeke pulaani kati nga osasulira pulaani nga tugikuba kubanga oba omanyi pulaani gy'oyagala tugitegedde nga tukuba pulaani egenda ku district then wano mu mbaliriro eno gye tukoze mwe tujja eyali badde payment plan kubanga ffeffeka wano construction company ezimba mu kibanja mpola how nti gwe kasita omanye embalirira gy'oyina n'ogamba nze sente zensobola ze zino era kuteekawo obuzigo bwa miliyoni 3 miliyoni 3 amanya nti awo ndi mukakka mwezo ndezifuna nti miliyoni 3 genkola ki gennina naye obusobozi bwange sente kati zenninawo ninawo miliyoni 5 kubanga tukimanyi bulungi nditwala bingi teyatuuka ku ki teyatuuka waabwe ku buko okitegeera kitegeeza nti miliyoni 3 gwe weetaaga olinawo miliyoni 5 kati ezo miliyoni 5 z'oyina katugamba ziteeke wabbali osigaza mmeka 25 gwe buli mwezi osobola ku raisinga sente mmeka nti abanaye buli mwezi nsobola miliyoni mmeka 2 kati okukolera payment plan yo tuddira miliyoni 25 ne tugagabanya mu miliyoni mwezi zosobola mu miliyoni 2 ne tugamba ojja kwetaagisa emyezi 12 kitundu ye mwaka gumu wajjo zimbiramu kubanga oyogedde sente z'osembayo okufuna entono kati naffe tuyingira mu program naawe tukola endagaano oba eyalibadde nga contract tugamba tugenda kuzimbira emyezi 12 ekizimbe kyo okutuuka ku mutendera guno naye ate kiva gy'oli bw'oyinza okuba wagamba miliyoni 2 ng'ate oweereza 4 kituufu olwo oba okomyewo ku myezi emeka 6 oyinza okuweereza miliyoni 5 oba okomyewo ku myezi emeka 5 gwe boosi gwasalawo speedi gy'oyagala kakati njagala okubuuza olwo ekizimbe tukanyiza ndi Bulaaya brother wange banziba badda ng'olana b'ekyawa nakolaganako ne obbi wange naye yanziba neighbor yanziba n'abasigadde kati stone roofing yesuubi lyensigazza olwo mutandise okuzimba ntegeera ntya bye muzimba olwo kankuzeeyo ate we twatandikidde how do I be sure sincerely that aba stone roofing bangambye bataddeko kosi 2 era ze ziriwo kuba ne bentuma bayinza okuba bakola diiru n'abaasooka ne bannimba kati ekyo kye twagonza mu stone leero ojja kulaba buli ssimu ya wano mu office ne screen yaffe ennene nti buli site ezisinga obungi tubeerako ne system emonitoringa sites ezo nti ffe tuteekawo kamera yaffe okebera bukebezi noga kati nkebera site oba Mengo site nteekamu buteesi neŋŋamba nti kati eno site yawa ye Mengo tuba tugiraba ku screen nogamba nti Mengo etambula etya kati naawe system gye twakuteereddewo nti gwe oyagala kuzimba naye sente z'oyina za kuzimba kizimbe kyo si za kuteekawo kamera kati ffe mu system olwokuba nti ffe tuteekayo kamera mu mayumba ago olwedde kamera zaffe tuziina tujja ne tugula kamera package egenda okuba ku site yo ffe gye tugenda okukozesa nga ffe mwe egenda obbaweereza wano information kwedikwota kati ffe tukuwa login naawe nologinga in eyo noteekamu password eyo bwe muba muzimba nga muyina site gye mutandise muteekawo kamera egenda okulondoola site eyo nga mubiraba ku office kati nange client nsobola okulabira mu kamera zammwe kubanga ffe tetulina kye tukweka kye nagambye ku nnyingo 5 eyasembyeyo yabadde transparent bw'obeera ku kyalo nga waliwo abakugaanira omanya nti weesiimye ti tetuli kaveera kaddugavu ffe tetulina kyakukweka kyova olaba embalirira zaffe era tugamba nti omusingi
ogusima gujja kuba gwa sente weziti oguzimba gujja kuba gwa sente okutuuka ku 11 gujja kuba gwa sente weziti okutuuka ku beam gujja kuba sente weziti sirabu ejja kukusinga sente weziti ate tugenda kuteekamu seminti ensawo weziti tujja kukozesa omusenyu weeguti oba amabulooka weegati gakuyamba gwe okuba nti kasita okitegeera kikuyamba okuba nti tufuna confidence mu ggwe nti oba omonitaringa naawe ekyo kyokoze eki kyotaddewo kyetwakuwa kituyamba otugayidinga kubanga ffe tetuteebereza buteebereza nti tujja kwetaagisaayo oli nanyenya omutwe ng'abala omuyise kubala nanyenya omutwe kandabe ensawo nga 10 omusenyu moloka nga weziti ninga omubuuzo obyefunye otya nga tabitegeera okimanyi bantu bangi tebatwalanga buvunaanyizibwa kumanya ensawo ya seminti wemba ntabuddemu eggaali 4 ezimba square mita meka ebyo atwabirekera bazimbi n'abazimbi benjogerako Mbaton teri muzimbi okugira nga avudde mu stone ayinza okubuulira nti mu square mita emu mulimu bulooka weziti waliwo nali wenabadde balina we bazimba oli n'agirega muneramuga bw'omanyi mu ggaali y'omusenyu mugendamu emyika emeka egya seminti ekyo alezerema nti bali bakekkereza ate wootuukira okubanga mu ggaali oteekamu miiko akitegeera mazima abantu bonna leero era wooba ofunye obudde n'aliyagadde okusomesaako ensi okuzimba kyeki okuzimba kyeki nti oteekeddwa okukimanya nti mu square mita emu mulimu bulooka 64 nga nzimba ekisenge ky'omwenda mulimu bulooka 32 nga nzimba ekisenge ky'omukaaga oba stretcher olina okumanya nti bulooka 50 gazimbibwa wheelbarrow emu ey'omusenyu wheelbarrow emu ey'omusenyu egenda mu kilo 13 koyo tulisi ate nkayana mu bakasitoma balina okukimanya nze njagala nnyo abakyala abakalaaca nga ajja kulakira inginiya mugambye wano mwenda nze baŋŋambye wagenda mbimanyi akwate olukoba kyovola ajja kwesanga nga bazimbye emisenyu w'ebiti bingi nga mu bulooka mu square mita emu ataddemu bulooka 5 kubanga alwanyisa musenyu kuggwawo okitegeera alwanyisa musenyu kola ki kuggwawo so nga bulooka omusenyu gwayo ku standard mulina okuba mu bulooka 64 ze bulooka 8 n'okusituka 8 eyo square mita abasinga obungi temakitegeera naye square mita ebeera mita n'okukka mita n'obukiika mita n'okusituka mita square over mita yeyitibwa square mita nti wemba nzimba nina okumanya nti square mita mubeeramu bulooka 64 tuli wamu kati kyekisinga obukulu nti buli wokolera omuntu amanyi ayanguyiriza gwamukolera omulimu ate abasinga obungi kye bataagala fe abazimbi abali eyo era omuzimbi yenna alaba kaklepu kano njagala okimanyi omuntu gwokolera waategeera kyokola kijja kwanguyiriza nnyo ate ajja kivaluwinga nnyo kati njagala nkubuuza wesitegedde bulungi mwe mutadde kamera ku site nze mugagga kamera zammwe zituuka mu America kandi mu America eri mu Texas mu Kansas oba byenjogera bituufu mu California mu Massachusetts nga gyende kamera zammwe zituukayo nendaba site yange ekampiringisa oba nenjiraba empigi eyo nga mugizimba kira ddala bulungi naye lwakuba nti sinzira software yagokozesa naye kati abasinga baklanti baffe bakozesa Hikvision Hikvision HIK Vision eyo connect woteekamu eyo app ejja kuba ekuyamba then fe tukulogingira netucreatingira account netugikuwa gwe nologinga in nobanga buli kimu ekitambula okulaba ebyo byenyigamu bw'omala okiteekamu omulundi ogusooka bwe site yo oba eneemingiddwa wa gy'oli nti Masaka kati gwe ogamba Masaka site oyinza okuba olina sites zo 5 Masaka mpigiwa kati gozineeminga awo nogamba Masaka site bw'olukwatamu woti eba ejja kukulaga ekiri e Masaka site olukwatamu woti ejja kukulaga ekiri Mpigi site kati ekyo kituyamba
nti nawe nyini tetukwetagisa kugamba naye woba osobola ideetayo kasente tuwanguyeko tudde ku mutendero oguddako kubanga oba olaba buli kumakya nawe ozuuka n'olaba ku sayiti yo n'ogenda n'okola ng'olina amaanyi newonnyuka ogenda n'ogamba bannange nabo banyise kumakya bakeerayo weebali okitegeera oddamu amaanyi nti bali mu kusimawo seputiki mukulukangako okimanyi nti abantu bano balina ssente ezisobola ozimba naye balina fiya esobola ozimba balina fiya si lwakuba tebalina ssente zisobola kuzimba kubanga bwe tuba tuzimbira abaana nja kuwa ekyokulabirako abaana abali mu maanyi waliwo projects z'abaana abasinga obungi naye nga bazimba buli mwezi bateekayo akakadde kamu abalala 800 naye nga bazimba amayumba ate omuntu asobola okurezinga miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 5 nga tosobola kuzimba nyumba ya kalina ng'osobola okurezinga miliyoni 5 omwezi nga tosobola zimba nyumba ya kalina kizibu naye pia twatya nanga miliyoni 5 zino wenziteeka webayalinkirira waziteeka zinaakola ekyo kye zirina okukola kitegeeza nti nga nsobola okulaba sayiti yange bwe muŋŋamba ku Mande nti mwataddewo tanka yazze nenkeberamu nendogi nga sigirabawo sibawa sente ddala omanya abantu bano ate kati dawe kubamu akafaananyi nze lwaki nkuwa login lwaki nkuwa access ku kamera ate nga sigenda giteekayo nga sigenda kutuukiriza ebyo kubanga nze tulina ekintu kimu babeera n'excuse oyo aba muzimbi okitegedde enjawulo eriwo anafiiriddwa jjajjange yakoze okitegedde enjawulo mukulu kankaka enjawulo ey'okukozesa omuzimbi n'okukozesa abazimbi bw'okozesa stone roofing oba okozeseza gurupu y'abantu ate ekyenjawulo abasikawulo abalina erinnya ery'okukuuma nze sisobola kuyimirira mu ggwanga ensi yonna ng'endaba mu uniform ey'abasikawulo eno scarf ya Uganda mu nsi yonna eno scarf eri emu ebeera ekiikirira ggwanga Uganda akabonero kano ka nsi yonna obuscout eno badge world badge ey'obuscout bw'ensi yonna oba kano world badge eno ya Uganda scout okikalako akantu kano Uganda scout kyendi wano kyonna kyonna kyenkola kiswaza kivoola obuscout oba kibusitula kyenkola ekirungi kyonna kyekisitula obuscout bw'ensi yange ekyo kyanvukuliramu kuva butonzi obuscout nabuyingiranga ne mu kibiina kyakusatu ate ngenda kufa nga ndi muki buscout kuba nze ndowooza n'eddaame lyange lirimu okuba nti nja kufiira mu kyambalo kino era woba okebedde ku headquarter sima muleesewo obutaagala kuva mu ntebe kuba mwagala kukifiirako ekintu tekita abuscout nja kugamba nti ffe tetulinaako byabufuzi tetulinaako byabufuzi tulina bukulembeze kubanga ffe mu bascout bwoba osoma military scouting waliwo article emu egamba any fool can rule but he cannot lead when he or she has the power behind in case when he or she has the power behind his back just in case of refusal he can apply it nti omusiru yenna yenna asobola okufuga naye tasobola kukulembera senga aba alina amaanyi agamuli mu mugongo gwe nga wabaawo ng'agaanya ageeyambisa omusiru yenna asobola okukola ki okufuga naye for us scouts we are leaders ffe tuli bakulembeze era bw'otunuulira abakulembeze be batono nti abatali bafuzi abantu bangi bafuga olw'amaanyi ge baba bakola ki ge balina naye omukulembeze service embeera ze zikuleetera okuba nti akukulembera olwo mumpadde sayiti nsobola okugiraba mumpadde logins okusinziira weesinzidde nsobola okugimonitaringa kanjogere ku cost y'okuteekawo system eno kati is there an extra cost waliwo cost yonna gyeyinkalinga nze nganze okundaga biki ebiri ku site yange omuntu yenna bw'aba kitusabye wabaawo cost
naye waaba asabye link ku yaffe tugimuwa. Bw'aba asabye muteerawo kamera nga zo eyo cost eyo package tugiina. naye bw'aba asabye kulabako bulabi nga logins awo tewali kusasula. Tewali kusasula nti oli waatuwa site eva buli muntu atuwadde site ennene tumuteerawo cameras tumuwa login naye eziraba nfe mu position zetwagala naye ate ye wagamba abannange ngeri gye mutaddewaawo munyongerereko ku nsonda eri ne ku nsonda eno kitegeeza costs ezo zetutuulako netukola ki netukkaanya aye netugamba nti kati ffe site kitubadde twetaaga tukivuddeko tukimaze kati tugenda kugyawo kamera yaffe giteekako kamera ku site ndala kubanga ffe ezaffe zitambula n'agamba nti aba nemugindekere weeyo then ng'akola ki ngagisasulira kitegedde nti kyetukola tukola kyaffe kubanga ffe omuntu yenna waatuwa omulimu gumulimu gufuuka gwaffe mazima guba gwaffe si gugwe ffe gufuuka tuguowoningayo kyova olaba nti ffe ffekka gwowa $5,000,000 tukola omulimu gwe $1,000,000 nti otuwa gwe kyogambye mwemuzijjawa nga nnyingi z'oteekamu enkolagana ennungi gye tuyina n'abantu ne adway ez'enjawulo zeezo zetwolesa nti tulina abantu abasobola otuwa ensawo trailer ya sementi nga teyeesise namu ensawo 6 n'azituwa netuzimba nga nze bwe nkyanoonya sente kubanga watugamba mwezi ate kyekisuubizo nti wetuteekamu tuteeramu bajeti yo percentage yo gyotedde ntuba tutambulira ku 10% nti tetukuteekamu kisukka 10% okusinziira ku project yo project ya $1,000,000 tetusobola kubuuka $1,000,010 nga tukuteekamu kuba project yo ya sente ki nene ate nezoleeta ziba reflectinga nezo tulina okuzzaayo mu abo abatusupplyinga owa trailer ya sementi yagimpadde naye ekyomukisa omulungi luli baatuwanga sementi ffe gwe tukozesa naye ate leero batuwa adweya kubanga tulina adweya kati eyaffe. Remember where you got it first. www.djericom.com